Enjiibwa emaze mu kkomera emyezi 8 yiino yejjeerezeddwa. Abaffe ebadde yazza gwaki? Toseguka ndukuviire ku ntono. Tuli ku CBS FM omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Uganda omunaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko ate mu ngeri yemu nyongera okukujjukiza okusubscribinga gwatanaba kusubscribinga ng'okoona mukadaawo. Mu ngeri yemu mukadaawo waliwo ekigambo personalize. Ekigambo ekyo kikoonemu weefunire ng'obubaka goweka ku ssimu yo nga bukutemyako kiriyo kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Mu ngeri yemu bw'oba onyumiddwa bye tukola tukusaba okooneko mu kigalaawo ng'olaikinga ate era otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emi April Nakawombe era nga nkwebaza nnyo okutambula naffe. Eno CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Kyabasafama Radio Uganda era nga tusimbudde. Enjiibwa egambibwa okubeera mbega wa China yagoba ku ttaka lya Buyindi mu Gwokutaano gw'omwaka oguwedde mu bitundu eby'e Kazakhstan e Mumbai, era poliisi y'e Mumbai olwakuba ekimunye ku njiibwa eno n'egikwata era n'egyetegereza bulungi. Enjiibwa eno ku biwawaatiro byayo kwaliko obubonero obulaga tyavudde mu ggwanga erya China okujja mu ggwanga lino erya Buyindi. Mu ngeri yemu ku magulu g'enjiibwa eno kwaliko obuuma obusibiddwako nga bufaananira ddala obuuma obukola omulimu gw'obwambega saako okubega amaloboozi. Bw'ekyo poliisi y'e Mumbai yakakana ku njiibwa eno n'egiggalira mu kkomera ng'egiteebereza okubeera mbega y'eggwanga erya China. Bw'etyo enjiibwa eno okuva mu Gwokutaano gw'omwaka oguwedde bulijjo eri mu nkomyo okutuusiza ddala emyezi 8 lwe gyaweddeyo olwo nno n'eryoka eyimbulwa. Poliisi ya Buyindi okuyimbula enjiibwa eno mu kkomera yamaze okukizuula nti babuwe enjiibwa eno terina musango nga bambi eno yatoloka butolosi mu ggwanga erya China n'ejja ng'etindiga eggendo yugaayuga mu ggwanga erya Buyindi. Wabula ebyuma ebyagiriko poliisi y'e Mumbai mu ggwanga erya Buyindi yabyefaanaanyiriza n'ebyuma ebikola omulimu gw'obwambega. Bw'etyo nayo teyalimbi n'egiteeka mu kkomera nga bw'eginoonyerezaako gyekulungudde emyezi 8 okutuusa lw'ekizudde nti musango. Bw'etyo n'egiyimbula era poliisi y'e Mumbai mu Buyindi oluyimbudde enjiibwa eno bw'etyo n'egita n'eyolekera ensiko okuddamu okulya obutaala. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose enjiibwa okwekengerwa. Enjiibwa zino naddala mu mulembe guno ogwa tekinologiya zitendekeddwa okubeera zimbega era nga zikolera ddala omulimu gw'obwambega bulungi ddala naddala mu ntalo ne mu bifo eby'enjawulo. Kale nno nga gavumenti y'eggwanga lya Buyindi kyeyava yeekengera enjiibwa eno okuva mu ggwanga lya China kubanga enjiibwa zino zitendekeddwa bulungi era nga zitendekebwa okukola omulimu ogw'okubega oba ogw'obwambega. Enjiibwa eno kizuuliddwa nga yava Taiwan mu ggwanga lino erya China era nga babuwe yali etolose butolosi bw'etyo n'ejja ng'etindiga eggendo yugaayuga mu ggwanga lino erya Buyindi gye yakwatibwa n'eteekebwa mu nkomyo ng'eteeberezebwa okubeera mbega so ng'ate tekyali kituufu. Era bwe kizuuliddwa nti eno tebadde mbega oluvannyuma lw'emyezi 8 gyekulungudde mu kkomera bw'etyo n'eteebwa nga mu kaseera kano nandigambye nti esekera mu kikonde kubanga ejjiddwa mu kkomera bw'etyo n'eteebwa era n'eyolekera obwengula okuddamu okugenda okulya obutaala.
88.8 CBS FM.